Olwaleero ekibiina ki NUP kikomekereza okusunsula abeggwanyiza okukikwatira bendera okuvuganya n'ab'ebibiina ebirala okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North. Abamu ku basembeyo okusunsulwa ye yali omuyambi w'omugenzi Muhammad Seggirinya, Muhammad Ruswa Luwemba. Ono abadde awerekeddwako abawagizi be nga bakulembeddwamu omubaka wa Makindye West, Alan Sewanyana nga bwe bayimba ennyimba ezisutta omugenzi. Bw'atyo naye asunsuddwa. Bangi babadde bagamba nti oba oliawo tuli bayaaye empapula tetuzirina, tuleese ebbaga y'empapula era olabigogenza okulaba awo nga tujjamu era kakana ngenda labazirese ne bagamba twagala zino. Ono asuubizza nga bw'agenda okukuuma omukululo gw'omugenzi Seggirinya. Ebibadde bikolebwa Honorable Seggirinya nze mbadde omu ku bo era nga ndi mufumbiro ng'ekyetaagisa okubeera nti nfumba mbadde nkigiisa bulungi nnyo nekiteeka ku plate Honorable Seggirinya n'alya. Abalala kubaddeko Saulo Kulya ng'ono yagobeddwa olunaku lw'eggulo nga naye akomyewo n'empapula z'obuyigirize ezabadde zibulako. Bakama baffe baaganye era ne batugamba batuwadde olunaku lumu olw'olwaleero otuuka essaawa 6 ne tuukira yunivasite netegeera obwetaavu bwaffe ate kyamukisa mulungi era nga Mukama bw'abeera certificate zabadde ziwedde era ne batutegeeza ku makya tukeere tugikime era bwe tukoze ne tugireeta. Kati abantu 10 be basunsuddwa okuvuganya ku kadi ya NUP okuli Umar Magala, Elias Luyimbaze Nalukoola, Frederick Kachiika, Saulo Kulya Ziwa, Muhammad Ruswa Luwemba, Salim Serunkuma, Mathias Luwemba, Moses Nsereko, Charles Rubagumya ne Kenneth Senkungu. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NUP Mase wa Lukamba alambise enteekateeka eziddako. Eno process tugimaze tunaaba tuyita bakandidate baffe okubabuulira ekiddako okubakumaakuma nti omuntu gwe tubadde oba tetufunye kaadi oleke kwekuba ne muno process tugenda giyita harmonization, then after that tugenda kola vetting, then after that tugenda basunsula. Era bakuteeka ekimeeza buli muntu yeyogereko n'okubaganya ebirowoozo nga nawo bakufunirawo obubonero. Kati ezo 10 marks President yagambye balimo bikolereyo mu kakiiko tukole debate ensi yonna ngeri wano erabe. Akulira ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza nga akalulu kano bwe kagenda okubeera emmanduso y'akalulu k'omwaka ogujja. So the mission is to beat Museveni hands down. Twagala tugezese kukana akalulu okomyawo emitima gy'abantu, okomyawo confidence y'abantu, tuwangule Museveni yalimanya kyalituwa. Alabudde akakiiko kano nga bwe kali mu kugezesebwa nga kalonda omuntu omutuufu anaabakwatira kaadi ataabaswaze. Kubanga n'abantu bagenda kuba babatunuulidde, nange kennyini ngenda kuba mbatunuulidde. Tubeesiga, tubalinamu obwesige. Asabye abanaawangulwa okukwatagana n'oyo anaabaweereddwa kaadi okusobola okutuuka ku buwanguzi. Biseera bingi nnyo nga mugenda mu kuvuganya ne mbeera transparent. Naye kakati omu bw'awangula ono mulala n'agamba kati ze ngenda kulwaninga independent. Kansubire nti mwena mwewaddeyo okwabayidinga by the results. Kimanyi nze candidate asinga. Naye senga ekibiina kinaaba tekindabye nga candidate asinga. Nja kuraalinga support, all my support behind the best candidate. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba omuntu ekibiina gwe kinaawandako eddusu avuganye ku kifo kino n'abalala okuva mu bibiina ebirala nga Farida Nambi eyamala edda okuweebwa kadi ya NRM.